Now bambi chali waffe Bobi ekintu kigenda mu maaso n'okuba nti kiwanvuya mpola mpola aba SFC Special Force Command kwogata ne Uganda People's Defence Force UPDF esobola okuba nti enyigira mu by'emmotoka ye era nga kibeeza okuba nti oba oliawo bano batandise okuba nti baginoonyerezaako. Abatunuzi b'ebyobufuzi balina ensonga ze boogeddeko nga bagamba buli omu yali yeewunya emmotoka eno yayitawa bagenze ogipimanga instead of kubeera ne ttaani emu point something yabadde ne ttaani 5 ne bagamba nti kituufu eri Hamad era nga omusolo gulina okuba nti oba oliawo gwongezebwako n'ebintu ebirala. Ekibuuzo ekyebuzibwa banamuddiza emmotoka yo oba nedda, kyekibuuzo kisinga obukulu. And what is science between kiki behind this thing? Science kyali emabegawo ebintu bino gwe njagala okusooka okumanya n'okubuuza bannayuganda gwe kikyosuubirira lwaki UPDF ne SFC beekobanye ne URA basobole okuba nti oba oliawo emmotoka ya Bobi Wine ekwatibwa era nga kati wetwogera eri mu mikono gya SFC kogata UPDF ate ng'ekitongole ekimanyikiddwa nga Uganda Revenue Authority kyekyayisiza emmotoka eno nga kiyita mu kkooti ne mu bannamateeka baakyo nga kigamba nti emmotoka eno erina okuddamu yekennenyezebwe kubanga waliwo bye bataapima ne bye bataalaba bye bataalipootinga bulungi mpola mpola. Wano eno twakitegeddeko nti oba oliawo ebyali bitalina kwogerwa ng'emmotoka eno ejja excitement bagenda mu maaso n'okuba nti babifulumya ng'emmotoka emaze okuba nti oba oliawo etuuka era nga kyekyaleetedde emmotoka eno okuba nti ekwatibwa. So bino n'ebirala bye tugenda okuba nti tukutuusaako right about now. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Max Sudi Junior. Webule kuba nti otambula nange Blood ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Emmotoka ya Kyagulanyi okuva lwe yayingira mu Uganda paka sawa zino ekyataddewo obunkenke mu bantu ba bulijjo bannayuganda, gavumenti, ebitongole bikuuma ddembe ne Kyagulanyi kennyini kagigula talina mirembe. Emmotoka eno mu kuyingira mu Uganda yayita Kenya era yayita mu mannya g'omunnakenya omwo eyagireeta n'agiyingiza Uganda. Mu kugiyingiza Uganda yasobola okuba nti ekiryalinga emisolo gyayo gye baripotinga nti bweyimiridde era nga omukulu Bobi yagenda mu maaso n'okuba nti alinda emmotoka. Wabula waliwo bo kye bagamba nti oba oliawo mu kuleeta emmotoka eno waliwo ebimu ebitaaripotingibwa ku mmotoka eno ate nga n'alabye ne bannamateeka ba Bobi Wine nga bakikkiriza nga bagamba nti waliwo be baali basirikira nga byakwesigaliza bo ng'abantu. Wabula emmotoka bwe yatuuka ebyama bagenda mu maaso n'okuba nti babita olw'essanyu eringi lye baalina. Kino nno ebimu byawandikibwa Bobi Wine ku mikutu gye gya social media, ebimu mikono gya Bobi Wine ne gibirinkinga ebimu baganda be, naye ng'ekikulu ebintu emmotoka eno yakotingibwa nga Bobi Wine amaze okuba nti akola statement gyakola ku social media ne mu mawulire. Emmotoka eno yaleeta abantu ebule n'ebwe ey'okugyerabirako kugyeyolerako abantu nga bagendekamu ekyokulaba ku mmotoka ya Bobi Wine mpola mpola. Kitegeeza okuba nti emmotoka eno yamalawo obukadde bw'ensimbi oba akakadde k'ensimbi aka pawundi kalamba bwe bukadde nga obukadde bwa wano biliyoni nga 11 eza Uganda. Omukulonoozi yagenda mu maaso n'okuba nti asaasanya mu mmotoka eno. Nawe mu kutwala emmotoka eno yagiclaiminze Bobi Wine n'asooka agigaanira n'ayita mu bannamateeka be, wabula kkooti ensukkulumu n'egoba okusaba kwa Bobi Wine nga bagamba nti Bobi Wine nti URA erina etteeka erigikkiriza okuddamu okwekenneenya ekintu niwe kiba nga kyayiseewo nga eraba nti oba oliawo ekintu kino either price yakyo gye bakijjako yali nnyingi taxation oba bakijjako low tax, era nga kkooti yasalawo okuba nti egitwala. Bobi Wine ng'ayita mu bannamateeka be bahandingayo over emmotoka eno gye basanze ng'eri mu mikono mirungi, wabula nga bagenda mu kkooti olunaku lwajjo UPDF
yalabiddwako, Uganda People's Defence Force amagye g'eggwanga amakulu galabiddwako ku mmotoka eno. Then at the same time n'ekitongole ekyamukulu amanyikiddwa nga Jono Muhoozi Kainerugaba ng'ono mwana wa president ekimanyikiddwa nga SFC Special Forces Command nakyo kyagenze mu maaso n'okuba kibeerawo nga bawa obukuumi n'okwewala okutangira obuvuyo obuyinzambu okubeerawo mpola mpola ku mmotoka eno ng'efuluma ng'etwalibwa ku kkooti enakawa. Yes, mpola mpola. Then waliwo conspiracy theories zatandise okuba nti zifuluma nga bagamba nti Kyagulanyi emmotoka eyo agyegendereze, mbw emmotoka eyo bw'evaayo bweti at least abeeko ne bwagitegula basooke bagyekenenye bulungi. Mumuyinza okuvaamu ng'oba oliawo bataddemu ebintuntu obanga babejjemu ebyuma ngeri dangerous eri obulamu bwe mpola mpola. That is bannayuganda batandise okugera nga bagamba nti bayinza oteekamu akatwa mu motoka. That is how people are talking on streets and that's how people are talking gyolageyo nti bayinza oteekako akatwa Kyagulanyi n'afa, bayinza okugyamu ekyuma ne mutuusako ebizibu, something like that. Naye ng'ate kkooti egamba nti emmotoka eno eri mu mikono mituufu ekumibwa ba SFC kw'ogatta ne UPDF era ng'ekifo kyerimu kirungi nnyo ddala tekisobola kubeerako bulabe bonna mpola mpola. Bingi ebikyagenda mu maaso okuba nti byogerwa. Emmotoka za Bobi Wine kati eyo yakusatu ng'ekwatibwa. Esooka eyafiirwa mu musajja mukulu amanyikiddwa nga Yasin Kawuma mu kibuga kya Luwe ekikulu nga bagenze mu by election ezafuula Bobi Wine ow'ettabu mu mwaka gwa 2018 eza Kasiyano Wadri. Emmotoka eyo eri paka ssaawa zino ekika kya Tundra eri ku Gulu. Yes, eri ku Gulu court bagikwatira eggulu era ng'eri ku kooti y'eggulu mpola mpola. Emmotoka endala yasembyeyo kika kya V8 yes oba V8 white in color emmotoka ye oba Prado something like that nungi nnyo. Bagikwata waneeno ekalangala mu byobululu. Emmotoka eyo yali ya white bagikwata. Bobi Wine talina mmotoka kati yabadde afunye naye ttabu negyo bagitutte. Kino kikulaga nti omusajja bakumalako sente ezigula emmotoka. Abampita Ntambi Jimusaulu Kiboya Maxudi Junior Bobi Wine agamba nti emmotoka zange kati 3 ziri mu buwambe, nze sina kyakutambuliramu, baagala ntambulire ku boda boda n'ebisigaddewo bwe bityo. Naye ng'ate nsuubira bajja kukwatagana bategeregane mpola mpola. Abalala bagamba nti Bobi Wine yapapa okuyingiza emmotoka eyo mu Uganda ng'ate n'omusango gwali gukyali mu kkooti nga gwakava mu kkooti ate oyingiza emmotoka eyiseewa nga bagamba oba oliawo Bobi Wine ali mu kwekwata ku bisubi ne gavumenti okuba nti oba oliawo babako kye batuukako mpola mpola. Ebyeno si byange, by'abatuuzi byabufuzi. Bampita Ntambi Jimusaulu Kiboya Maxudi Junior webale kutambula nange paka mulundi okuddako wetunegwirako mpola mpola. Bye bye.